Maratatu Primary School lyerimu ku ssomero erisangibwa mu nkambi y'ababundabunda ey'e Kyangwali mu disitulikiti y'e Kikuube. Essomero lino lirina abayizi 749 ng'abasinga bava mu ggwanga lya South Sudan ne Congo. Olw'abayizi bano abayitirivu basangwa okusoomoozebwa olw'obutaba na bibiina bimala. You look at the current staffing of certified teachers managing the 7,490 learners. It is like one teacher is managing 214 learners, which is beyond the teachers pupil ratio policy. Bwe kituuka ku ntebe abayizi kwe batuula gujabagira anti buli omu aba atudde ku munne. Embeera eno teyawukanako ku eyo eri mu masomero g'ababundabunda amalala nga nago galina omujjuzo gw'abayizi. The school is supposed to have 98 teachers, but then we have 38. So we have a very big gap of teachers, around 50 plus. And when you look at it, actually the quality education provided is somehow compromised. Essomero lino lirina abaana lirina sections 2, a mainstream ate ne SNE. Ate SNE tefuna salvation grant esobola okuyamba abaana abalina obulema ku gumbiri. Okugonjoola okusoomoozebwa kuno abayizi bano basoma mu mpalo. The way we manage it is through having double shift, because now what we do is to let other learners study in the morning and they go up to lunch time. Then those ones don't come back. So and the others come in the afternoon. Olw'omujjuzo amasomero agamu gateekawo weema okusobozesa abayizi abamu okusomeramu. Minisitule y'eby'enjigiriza wamu ne minisitule ya gavumenti ez'ebitundu batandise kaweefube ow'okutema empenda ku butya bwe bayinza okukwasizaako amasomero mu nkambi z'ababundabunda. Bano nga bakulembeddwa amateekateeka ya minisitule y'eby'enjigiriza Gavt batandikidde mu nkambi ya Kyangwali mu disitulikiti y'e Kikuube kwossa ne ya Kyaka esangibwa mu disitulikiti y'e Kyegegwa. Nti abaana mu masomero beyongera buli kadde ate nga bwomanyi ebizimbe byo tebyeyongera. Bategeezezza ng'ekyokusalako obuyambi okuva mu mawanga g'abazungu bwe kyazingamya emirimu mu masomero agali mu nkambi zino. Bakaba ne basasula abasomesa. Ekyakusatu bali batombekera ICT lab, laboratory ebya science nabo bali bagyombekere. Kojo Mao Ketevi ng'akwanaganya emirimu mu kitongole ekirabirira abanoonyi b'obubuddamu ki United Nations High Commission for Refugees ategeezezza nga batakyasobola kusasula abayizi ssente za kukola bibuuzo ebyakamalirizo olw'obuyambi obwasalwako. About the national examination, we cannot, UNICEF cannot afford to support that anymore. But when we take into consideration the food cost and the lack of livelihood opportunity, is something we need to see how best to handle it and to enable refugees to have access to this exam. Newankubadde guli gutyo waliwo amasomero agamu agagezaako okukwatagana n'abazadde okulaba nga banyweza eby'enjigiriza mu kitundu. This school, our dear director, is built with almost everything. We have got classrooms. We have got a library. I want to thank FCA and UNCR, which is now, it is not stocked fully, but the library is there. We have got 2 laboratories, one for science, another one for ICT. This infrastructure could be used for over the weekends. Instead of having the whole weekend with classrooms closed, there can be training as long as you do the hours needed for that training and the practice. So I think we shall be looking at, again, even from the headquarters, innovative ways of making sure that as many of our young people as possible can access skills. Ateekateekera minisitule y'ebyenjigiriza Gavt agumizza abakulira amasomero ga gavumenti nga bagenda okukwatira awamu okulaba ng'ebyenjigiriza mu nkambi z'ababundabunda bitumbulwa. As we get wage, for example, we are able to add more teachers to the schools. And as we get money, we do send money to local governments. Some of it is supposed to help rehabilitation, some is supposed to add 1 or 2 classrooms. Okusinziira ku minisitule y'ebyenjigiriza yakola buli kisoboka okulaba nga abanoonyi b'obubuddamu tebakotegerwa mu byenjigiriza.